ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza Kaliisoliiso w'emizannyo wano ku Kyabasa nja kukyusibwa. MTN. Anachukua anaweka Generali yape muchebi. Yes! Kaliisoliiso w'ebyemizannyo buli ku makya w'ey'obujjajjalaba abe mushibi weke weke bisidiyani bannange laba kawenja anachukua anaweka. Wow! Okay, MTN gambe tamnanga kawewo wakawura. Netugamba ntina MTN kwagala nnyo era kati nga kutopingira apo gattawo onyiga kamnyenye mu mukaga 5 kamnyenye 5 kamnyenye 3 notandika okufuna momo top up no gattawo ebira tubiteese dda ne twesoti yona joli omuntu akola dduyiro omulaba omubiri guba wamu takaba mugongo takaba mavivi Takaba maguru takikijjana takaba maguru ganuma buli wakola dduyiro abebunamwaya idi etuuse nejjukira isita yakagwa naye waliwo yakwita ku isita kati eyakwita muyise mujjukire nnyo ataakuyita naawe tomuyita maama ab'ennyumba ya Sawulo Nnume ne Festo Muwanga Mulangira Nakalembe Lwengo District babikasenga waabwe Nalongo Margaret Namuddu Kaluma bajja kubeera ne service Kansanga Miracle Center ku ssaawa 11 olwaleero nga 28 ogwoto gukumiddwe Kansanga mu makage okuzika kwa Lwamukaaga nga 3 ekinoni Nakalembe Lwengo District ku bijja bya Sawulo Nnume. Mwena babikidde abooluganda abakona ab'emikwano mutegeezeddwa nti senga Nalongo Margaret Namuddu Kaluma yafudde era tujja muziika wa ekinoni Nakalembe Lwengo District ku bijja bya Sawulo Nnume enkya ku Lwomukaaga. Happy birthday greetings zigana Amina Nakafere Boston Daddy Kibalama Ahmad again ntina akwagala nnyo Edward Tebandeke oli Sydney Australia nenga wazze ku Rokati owumuddemu oli mukola relaxe Mama Joyce Tebandeke ne baganda bona ne manyoko bakutumidde nnyo mwami Eric Kalumba family kutumidde nnyo. Belated birthday greetings zigana Nalongo Betty Zure Chief Teller Centenary Bank Entebbe Road Corporate Branch Mama birthday ya ya jona njisomye leero Nalongo nyumirwa obulamu olwaliro kada mu banka nga bokona omwami n'omukyala bisere emagongolo bawezezza emyaka 6 mu mufumbo 60 years tubagalize birungi alabongere Andrew ne Florence Muchibi nabo bawezezza emyaka 15 mu bufumbo abaana Malaika Amelia Abigail Alman Andrew Junior bagamba tino munange Andrew ne Florence bwe bali kwekuuma bali kuma bufumbo naffe bamukibi abekanyanya tubagaliza birungi byerere Rajab Kasoma Mushim seya senga kyengera bakutumidde nnyo Batte Joram Betty Namuwaya namuli ndoza ebyo ne Dad Mulumba Joseph bakutumidde nnyo Josephine Naiga Sise ne Bana plus paka happy birthday Semakula Francis Kalungu sub county owezezza emyaka 79 Semakula tata munayi mwami Semakula nayo tukwagaliza birungi kama kuongera obulamu Mutemi Aaron Bamutebi Katale Kazinga bagamba happy birthday Nobako bugenda ewa Brian Mugabi happy birthday nedda bugenda wa mukyala Fiona Mugabi happy birthday omwami Brian Mugabi bwatyo bwakugambye happy birthday to mukyala Nasanga Rashida from Chimuli Abdurrahman Nanteza Rahim Mbogo bonna bakwagaliza birungi awo may you live to blow 1001 candles akati atonaga nti obako bugende wa Nakitende Janaya awezezza omwaka mulamba from Katende Hamane bakwagaliza birungi nono naye happy wedding anniversary obaka obugenda ewani Tata Francis Semakula ab'ekitabazi Villa Maria 54 years agiyise wedding anniversary Mama Imelda ne Tata Francis Semakula bawezezza emyaka 5 mwena mu bifumbo. Happy birthday greetings zigenda linanteza Mary Immaculate okuva itatawo omusomesa Sengendo Lawrence ne mama omusomesa Nakacha Agnes Kaliisoliiso bagamba nti amazaalibwa amalungi. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amanya abantu bayagalya wano ku Easter nga balya ne tubaga yii wadde okutusiinyako nga mulooza idi teetuuke ne tubayi bannange nga temutunyega nenkayanako ku mutimbagano konze bannange teri nga balooza idi teetuuke kakati bweneetuuka buli we yakuyisa naye bw'omuyisa teri kuyita baasa njagala okukulisayo digi Mike Sebalu yes district governor RID 9253 bannaye bamulonje oli otya
owulira otya kati honorable Mike Sebalu district government kati bamuyita DG kyamuyita na buyise ebyo bya honorable DG. Oh, congratulations my man. Najiranga afuuka PDG. Olaba past district government kati gwe ng'oliki okutuuka kati oyo mukulu Sebalu ndowooza lotale agiwezaamu emyaka nga 3 olaba watuukiddeyo ewa DG kati onootuuka Haji owa president ng'oti onootuuka waye tugenda mpola njagala nkuyite DG Kawenja PDG Kawenja. Dr. Mkebeza situation banange twasalawo sirimu tumugoba obudde bwe buweddeko tunabeera ku oyo tetulwale ku birala oyo tumugoba n'olw'ensonga ekolo kiteekeddwa okukolebwa goba sirimu weekebeze manya embeera ebwefaanana tomala galumbiisa bbira maaso bbira plan kansa naye kati bwe bulwadde obutuluma ennyo banaye mwegendeze kansa mugenda omwekebeze bamudaba nga bukyali ajjanjabika kansa afuuse kansa haji covid-19 nyongera okwegendereza bagamba nti nno bwagge kali mpolampola wadde minisita agamba nti no kagenda naye ekisinga obukulu kakwata simugeme kakuba nnyo amafuta gatutta wali mukama wange yanga nti amafuta gatutta nejjamu nga mungi mugamba amafuta gabatta nejjamu nga mungi jamu obungi avudde ku nguudo zikolebwa enguudo esinga bazisibye Entebbe road we bamusibasiba saidi eno naye basiba ring road bamusiba na wano mu Lubaga ani wano Kabuuswa gundi Masanafu naye bamusiba mwami olananga nti ngambira abantu nti embeera gye tulimu bagiyita batya koje bagiyita nanga bagiyita ahaaa bagiyita nayongera nako mbwe bagiyita mbu kya kofi mwebale nnyo okutuula nebabuuzo bababuuziza batya nga bateesa kuteeka ly'emmwanyi mwagenda okuyiwako emikono mwali mulimye ku mmwanyi buuza kibuuzo ekiddemu omukulu Attorney General wali olimye ku mmwanyi kanteekeko nasako mukono Mozambique tugenda kuwerezayo bajasi ofisi y'obukuumi era ababadde balina zibbeira awaawo abadde balinawo emisango egiri pending ne election petition eziri kyewunyisa yokka yakutte bajjajjanga tebasoja Okay, katugeleko mu Ramadan special. Good morning. Ramadan special nkuletedde aswaba twagamba kuletera swabo Hajjati nga munanga akoze ebyenjalo mbyemizanyo. Lero nkuletedde omuteleso akapiira yasokera ddala mu byafaayo okwediza ekikopo ekya Champions League ne timu ya Real Madrid yawangula FIFA Player of the Year 9-2023 World Cup wa 9-8 mujjukira nga bagolo 2 mu final ate ne Kavoleke yakuba mu Champions League wa 2022 awo omwana yayogerwako nnyonyo njogera ku Ballon d'Or winner Yazid Zinedine Zidane gwe nkutegeeza munayi swahaba myaka 49 gwe nkuletedde olwalero mu Ramadan special. Okay, alero wali mu kubambi Gregory Joseph Luleru Yombya, happy birthday okuva mama wo Irene Nakasita ne dad Henry Luleru Yombya, we love you son. Okay, mu national championship y'abaana balenzi tuze ku semi final emipira gigenda kuzanyibwa ebiri Gombe egenda kuzanya essomero erya Buddo empira gyonna gigenda kubera ku Ababed Stadium wali mu Arua ekisawe kya timu ya Ondu Paraka ate nga the big one Chibuli the record holders bagenda kuzanya timu ya St Mary's Kitende anaitawo naye nga jukira bano bonna abana bajja kubanga batuchikira wali mu East Africa anaitawo tujja kuba tukubulira Champions League maamula be Liverpool omusajja baba bukulumba n'ogamba kambuweyo golo bunsonyi we first half ya sose baba bwagumire ng'eibali naye ndowooza bwe bwakomyewo nga Klopp asomye obwedda Villarreal yalewona buwonyi gundi wamulabe tiyagal Kantara ate kati kyebakoze ndowooza Sala bategedde nti bamukwa kati yo obwedda akola za assist asulayo busuuza si bwebeera bwe bikulema ng'owaamuko naye okimanyi nti Sala bw'asamba omupiira ne Mane era waliwo ekitatambula bulungi omu alina okulekera mune nti kati leero nze nteeba omu alina okwemalirirako n'agamba leero nsobola ate haja Harris-nseyo tujagadde nnyo pasita yatuuka mu lisawumu nga tetusobola bakema teri kubayita leero olabula abali b'enguzi nti mugirya naye agenda okujja mmwe tajja kubate ate maama mugirya naye agenda okujja tajja kubatira
nze mbadde mwangu nga nguma naye okujja tajja kubatira ajja kubatima ate oyo ajja tusanga nga tuli set oyo mwetekera okugulayo z'amasaza cap 2010 olukiiko oludukanye empaka zino oluddemu okusinkana enkya ya leero St. Mary Stand ekibuli secondary school buddo ne St. Andrew Kagwa Gombe zesoze semifinal olunaku lw'eggulo empaka za taekwondo za Uganda Open 2022 champs zisuubira okukomekerezebwa olwaliro ku Sharing Hall Nsambya era nga zeetabiddwamu n'amawanga amalala okuva Uganda, Rwanda ne Kenya. Okay, Tyson Fury alangiridde nti nawumudde ebikonde agambye bino si lugambo si byakwejubisa bino abantu bye bawumula ne bakomawo yakubye Dillian White awo mu ddakiika round ya ddeya mukaaga naye nga ye alangidde Tyson Fury agambye I'm done. Kunkuba n'enswalaswala omusajja omukulu n'ogwa n'osituka nga totegeera n'ogweri ebyo bintu bibiri ekyannemesa n'omupiira kunsala ntyo tunsala nga Messi ne sikuba luyizi okola ono omwana ke yakoze simanyani Vinicius Junior yasaze omuntu ne coach we yasaze omuntu yani coach we Guardiola ga mama Ancelotti mama yo Wario Madrid yasaze wa Man City Guardiola nakwa mama no saro tonga kajama makali wali kandaba ngono lemera mu bwavu ereka kubala nno biseera bikuyiteko anti yidi netuuse kati wetegese otya sitooka ekyuse oba embuzi tuzirobozaako oba nedda teeka saliya n'abaaya ku mutimbagano tulengere tomanya omuntu wange gwe manyi okuva lweyazaala abalongo taddanga mu kutuwa sitooko ompya ali mu baana tumunonya tetumulabako oke omukyala mpuliriza munnange beerawo nga gweokuweereza ebifaananyi bye ebyekyama tokirinaamu buzibu olwogera kisendimi ng'oweereza genda bwe bali kwanika kuwagabuwa manyi temwagala nkyogereko naye abaana batandise okuddayo awo omwana tatuula waka nga ate tubadde tukujjukiza tu abaana tukujjukiza baddayo abala batandisa abalaba wiiki ejja batandisa atya maama agambye aleka jje ng'afunye mupewosa abaana naddala bali mu P7 senior 4 ne senior 6 muddeeyo mutandike teri kulindiriza tewali time mutandikireewo mukube tugende ate abojjukira tebaasoma senior 5 anti tebaasoma senior 5 abali mu P7 tebaasoma senior 6 n'abali mu senior 4 kati tebaasoma senior 3 bazze buzi kale tugende tutobe netulanya abakyala abalinda abasajja okwagulira shaliya ya Idi mbadde mwekolera nammwe mugyegulire mwe mutujjeeko hauza saliya y'okufumba ekisiibo naffe abalidde mutufumbire mutugulire manya nendwanya abasajja bali mu kunoonya bamaseeka beebuze ku nsonga za ttalaka keyawowa mu kisiibo yagendayo nga tategedde yakasanze kali ku istagifaalu gwe bayita Calvin Phillips milioni 50 zazitowa kapitani wa Man U bagambye bagenda mukubako obululusi ku lubalondera basajja bano bamagwaya be basalasala bagenda mukubaka akalulu ate nga ye Ferguson Alexander yaliko omutendesi wa Man U n'abawangulira buli kintu awadde gundi ono omukisa Erik ten Hag amuwanzeko eddusu n'agamba bambi mwagaliza birungi atuzzayo mu nnaku ziri the glory days eza Manchester United Big League emipiira egisalawo olunaku olwaleero league bwe tugikomekereza eya Big League mukwano gwange mpuliriza tugenda kulaba Andeje ngezanya timu ya Kitala FC atugenda kwera Kataka ngezanya Chetume Black Spur egenda kuzanya Luwela atenga Nyamtyobora egenda kuzanya timu ya Maroons mukasera nga Calvary egenda kuzanya timu ya Mida gwe mpira gusembayo mu Big League season yeno. Okay, nkujukiza bana Masjid Dinia je tusalira Idi mujje tusalire Masjid Dinia je tusalire ne ku Juma incha tubereyo tusonde sente zisembayo ngabwe tulina okusinkana olwaleero kutuke mujje tutule tusibuluke kutuke nga tutesa ku kintu kya Masjid Dinia tuli Yemen kutuke nga batesa okulanga sente zino ziggwayo ekikosi kyena mwetegede baaji ba mwena mbwe tutula wali mujje tutule tutese twabenga Masjid Dinia yakutuka tulina ate ebirale byokkola oyo tumumaze tuli mu kona naye basiramu mwe bali kusonda sente mwe bali nyo kusonda sente tumidde nnyo okibwa mpuuga tumidde nnyo ne aji mutini ne gundi naye mutumireko ani speaker omukyala Anita Among njagala nnyo musinkana Hamsha Anita Among ndoza shimu ya nange njagala musinkana tugire tumukyazeeko wano
Kisoboka. Anajja. Tugambe gubyani ono. Musiramu waffe. Tulina kuyita wano. Naye n'oli omusiraamu ajja kumwanguya. Ono si yasinga ono. Kasimu yajja kumwanguyako wano. Oli yasinga. Ono yasingako zonna ataalagira. Obanze ngendeyo parliamentary session ng'ewedde. Bambuli yeebaka ekiro. Aloota alogootana. Yogera ebigambo ebingi ennyo. Omukyala mugani maama. Weebaseeka weebase bulala. N'onvuma ebigambo ebingi ennyo mu birooto ebinene bwe bityo nga weebase. N'okungoba n'ongoba. Maama otulo tuno. Kosa Bambuli. Nani yakugambye nabadde ndoota. Buli kyonna nabadde nkikakasa onviira ddi. Jawo, Byonna abadde Kaliisoliiso w'emizannyo wano ku Kyabasa abadde akutuusibwako MTN CBS FM